Matayo Essuula 22. Awo Yesu n'addamu okwogera n'abantu ng'akozesa engero, n'agamba nti, obwakabaka obw'omu ggulu bufaanaanyirizibwa ne kabaka eyateekerateekera omwana we embaga ey'obugole, n'atuma abaddu be okutegeeza abaayitibwa ku mbaga nti mujje, naye bo ne bagaana okujja. N'atuma nate abaddu abalala ng'agamba nti, mugambe abaayitibwa nti, embaga yange ewedde okuteekateeka, ente zange n'ebyassava ebirala bittiddwa, era buli kintu kiwedde okutegeka, mujje ku mbaga ey'obugole. Naye abaayitibwa ne batafaayo. Omu n'alaga mu kyalo kye, omulala mu byamaguzi bye, ate abalala ne bakwata abaddu be ne babayisa bubi era ne babatta. Kabaka n'asunguwala, n'asindika eggye lye, n'azikiriza abassa abo, era n'ayokya ekibuga kyabwe. Awo n'agamba abaddu be nti, embaga ey'obugole ewedde okuteekateeka, naye abo abaayitibwa tebasaanira. Kale mulage mu masaŋŋanzira, bonna be munaalaba mubayite ku mbaga ey'obugole. Abaddu ne balaga mu nguudo, ne bakuŋŋaanya bonna be baasanga, ababi n'abalungi. Ekisenge eky'embaga ey'obugole ne kijjula abagenyi. Awo kabaka bwe yayingira okulaba abagenyi, n'alabamu omuntu atayambadde kyambalo kya mbaga ya bugole. Kabaka n'amugamba nti, munnange, oyingidde otya muno nga toyambadde kyambalo kya mbaga ya bugole? Ye n'asirika. Awo kabaka n'agamba abaweereza nti, mumusibe emikono n'amagulu, mumusuule ebweru mu kizikiza, awaliba okukaaba n'okuluma obujiji. Awo Yesu n'amaliriza ng'agamba nti, bangi abaayitibwa, naye abalondemu batono. Awo Abafalisaayo ne bagenda, ne bateesa nga bwe banaatega Yesu mu bigambo. Ne bamutumira abayigiriza baabwe wamu n'abawagizi ba Erode, ne bagamba nti, Muyigiriza, tumanyi nga ggwe wa mazima, era abantu obayigiriza mu mazima ebyo Katonda by'ayagala bakole. Era tokolerera kusiimibwa abantu, kubanga bonna obayisa mu ngeri y'emu. Kale nno ssebo, tubuulire, olowooza otya? Kikkirizibwa okuwa Kayisaali omusolo oba tekikkirizibwa? Kyokka Yesu n'ategeera enkwe zaabwe, n'agamba nti, bakuusa mmwe, lwaki munkema? Mundage essente ey'omusolo. Ne bamuleetera essente, n'ababuuza nti, ekifaananyi n'amannya ebiriko by'ani? Ne bamuddamu nti, bya Kayisaali. Awo Yesu n'abagamba nti, kale nno ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali, n'ebya Katonda mubiwe Katonda. Bwe baawulira ebyo, ne beewuunya nnyo, ne bamuleka ne bagenda. Ku lunaku olwo Abasaddukaayo abagamba nti tewali kuzuukira ne bajja eri Yesu, ne bagamba nti, Muyigiriza, Musa yagamba nti, singa omuntu afa n'ataleka mwana, muganda w'omufu ateekwa okuwasa nnamwandu oyo, alyoke azaalire muganda we abaana. Kale ewaffe waliyo abooluganda 7. Omubereberye n'awasa, n'afa nga tazadde mwana. Mukazi we n'amulekera muganda we. Ekintu kye kimu ekyatuuka ku wookubiri ne ku wookusatu okutuusa ku w'omusanvu. Oluvannyuma bonna nga bamaze okufa, omukazi naye n'afa. Kale ku lunaku lw'amazuukira, omukazi oyo aliba mukaani ku abo 7, kubanga bonna baamuwasa. Awo Yesu n'abaddamu nti, muwubwa olw'obutamanya ebyawandiikibwa wadde obuyinza bwa Katonda. Kubanga abantu bwe balizuukira, balibanga bamalayika mu ggulu nga tebakyawasa era nga tebakyafumbirwa. Ate ebifa ku kuzuukira kw'abafu, temusomangako ekyo Katonda kye yabagamba? Yagamba nti, nze Katonda wa Abulahamu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Katonda si w'abafu wabula w'abalamu. Abantu bwe baawulira ebyo ne beewuunya okuyigiriza kwe. Awo Abafalisaayo bwe baawulira nti Yesu asirisizza Abasaddukaayo, ne bakuŋŋaana. Omu ku bo, omunnyonnyozi w'amateeka, n'amubuuza ng'amukema nti, Muyigiriza, kiragiro ki ekisinga byonna obukulu? Yesu n'amuddamu nti, yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'amagezi go gonna. Ekyo kye kiragiro ekikulembera byonna era ekisinga obukulu. Ekiragiro ekiddirira ekyo mu bukulu
era ekikifaanana kye kino: yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala ggwe wennyini. Ku biragiro bino byombi amateeka gonna n'ebyawandiikibwa abalanzi kwe byesigamye. Awo Abafalisaayo bwe baakuŋŋaana, Yesu n'ababuuza nti, mulowooza mutya ku Kristo? Muzzukulu w'ani? ne bamuddamu nti, muzzukulu wa Dawudi. Yesu n'ababuuza nti, kale lwaki Dawudi yennyini ng'ajjudde Mwoyo Mutuukirivu amuyita Mukama we, agamba nti, Katonda yagamba Mukama wange nti, tuula ng'onninaanye ku ludda lwange olwa ddyo, okutuusa lwe ndifuula abalabe bo ekirinnyibwako ebigere byo. Kale obanga Dawudi yennyini amuyita Mukama we, ate olwo ayinza atya okuba muzzukulu we? ne wataba ayinza kumuddamu kigambo, era okuva olwo tewaaliwo muntu yaguma kwongera kumubuuza kibuuzo.